okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kwebaka kulina ebirungi bingi, simanyi bawali obirowoozezzaako, naye ekimu ku byo kutuyamba obutanyiiganyiiga naddala nga twebakidde obudde obumala ate ne twebaka mu kifo ekirungi. Kituyamba olunaku oluddirira obutanyiiganyiiga. Bwe weetegereza abantu abateebaka bulungi baba banyiiganyiiga okusinga ku bannaabwe abeebaka obulungi. Okwebaka kuyamba abasomi okuba abakwasa bulungi ebyo bye basoma. Wano amasomero amangi we gasuulira obubonero kubanga gamma abaana omukisa gw'okwebaka ate ne gaba bangi okukola obulungi. Okwebaka kutuyamba okuba n'amaanyi ku lunaku oluddirira ne tusobola okukola emirimu n'amaanyi. Kyova olaba bajjajjaffe baalinga b'amaanyi kubanga bo tebaayinanga masannyalaze, ng'enjuba olugwa nga nabo bagenda beebaka. So olunaku olwaleero nsaba tutandike n'okwebaza Mukama kubanga yatuwadde otulo ne twebaka. Waliwo abataasobodde kwebaka, n'abataasobodde kwebaka tusaba Mukama olunaku olwaleero nga buzibye abawa otulo musobole okwebaka. So olunaku olwaleero njagala okwebaza Mukama eyampadde otulo, naawe yakuwadde otulo, nensobola okuzuukuka nga nina ebirowoozo ebirungi, ng'omubiri gwange gulimu amaanyi ate nga ndi musanyufu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Weebale kukeerera ku pulogulaamu yaffe okusinza okwenkya. Nange Buyinza Jonathan, Mukama nze gwawadde omukisa olunaku olwaleero okuyitamu okukulembera ekitundu kino. Okusabira abalala gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, weewe ekitiibwa ogulumizibwe kubanga osaanidde. Erinnya lyo ekkulu, erinnya lyo eddungi, erinnya lyo egganzi lyebazibwe Mukama. Weebale keesa budde nga tukyali balamu, weebale kutuleeta mu maaso g'entebe yo ey'ekitiibwa okuyiga ekigambo kyo Mukama. Tukusaba otuyigirize, otukyuse ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti okusabira abalala. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luva mu Zabbuli eya 28, olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda, nga Bayibuli egamba nti Mukama ge maanyi gaabwe era kye kiddukiro ky'obulokozi eri oyo gwe yasiiga amafuta. Lokola abantu bo, owenga omukisa ab'obusika bwo, obaliisenga, obawanirirenga emirembe gyonna. Tuddemu ebigambo ebyo. Mukama ge maanyi gaabwe era kye kiddukiro ky'obulokozi eri oyo gwe yasifukako amafuta. Lokola abantu bo, owe omukisa ab'obusika bwo, obaliisenga, obawanirirenga emirembe gyonna. Bivudde mu Zabbuli eya 28, olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda. Tubeera mu nsi eyeefaako yokka abaagalwa. Buli muntu yeefaako yekka, ye n'amaka ge. Abamu balemererwa n'okufa ne kuba amaka gaabwe. N'osanga omusajja mu trading center n'atumya chipusi, n'atumya enkoko, n'atumya embuzi enjokye, n'atumya soda, n'atumya obuugi, n'atumya obusera, n'atuuka okudda ewaka. Ab'ewaka n'abatwalira hafu y'obuwunga ne mukene wa 5 nga bagenda muli abantu bangi, naye nga ye omuntu omu alidde emitwalo ng'ebiri. Abasajja baayiyayo n'emmombe egamba nti bo ye yingini. Waba ye alya tabalirira balala, so alya n'alya yingini efune amaanyi esobole okukolerera abalala. Abakyala abamu ebizigo byateeka mu nviiri ne ku lususu
mu butuufu osanga nga bisasula ennyumba naye nga tabalirira musajja we nti afuna ntono ye n'afuna ne yeemyusa n'asiiga enjala n'akola ki. So tuli mu nsi eyeefaako yokka era tetutera kuba bantu era tutera okuba abantu abeefaako ffekka. Emirundi mingi naffe tukwatiddwa mu kikemo kino, twefaako ffekka, ensimbi zaffe tulya ffekka, buli kimu tulya ffekka. Abamu we twafuuka abannaddiini ne tugamba abantu beeri balina n'ennono enkyamu abooluganda, mu nkiiko za famire tetugendayo. Emirundi mingi twerowoozaako ffekka n'ebyo bye twagala era bye tunyumirwa. N'olwekyo nga kizzaamu amaanyi era nga kisanyusa okusoma Dawudi engeri gye yejjako okwerowoozaako n'atandika okusabira abalala. Musajja ono Dawudi abaagalwa, Bayibuli neweegamba nti ye musajja alina omutima ogulinga ogwa Katonda. Tuyinza tetulina kuwakana kubanga Dawudi yatuuka ekiseera ne yejjako embeera eyo ey'okwerowoozaako, n'aterowoozaako yekka abaagalwa, n'asabira abantu abalala, n'asabira Isirayiri yonna omuli abantu baatamanyi baatalabangako na maaso. Era kino ekirowoozo kisanyusa nnyo. Essaala eno yali yakusabira Isirayiri mu ngeri ey'enjawulo, n'ateekateeka okusaba okw'enjawulo naye nga teyeesabira ye yekka naye ng'asabira abantu abalala. Abaagalwa, maka ago Mukama ge yabawa gaawadde omukisa, mu ssanyu lye mulimu n'omwami wo n'omukyala wo. Mirundi emeka gye muwaddeyo okusaba okw'enjawulo naye nga mu kusaba okwo okw'enjawulo musabira ku bantu abalala. Abaagalwa mu kkanisa, ffe wano ekkanisa mu Uganda bwe ziwera essaawa 9 tubeera n'essaawa ey'okusaba. N'emirundi emeka gye tukulembeza okusabira ku bantu abalala. Kale okufaayo ku bantu abalala tekikola ku kusaba kwokka, ne mu kuyamba. Mirundi emeka gye tukutte ekyokulya ne tulowooza ku bantu abalala ne tubawa. Abaagalwa, kya nnaku nti ggwe omubaka wa Kristo, ambassador of Christ, osobola okubeera ku mizigo n'olya naye nga waliwo asiibye enjala, naye nga tosobola na kulaba nti omuntu ono obwedda ali waka tannafulumako waka, ate sinnalaba bwakuma sigiri kubanga afumbira ku sigiri yokka. Naye Dawudi yateekateeka okusaba okw'enjawulo n'asabira abantu abalala. Agambye nti Dawudi yasabira abantu abalala, yasaba Mukama abaluŋŋamye n'okubawa ebyetaago era abagulumize. Dawudi n'asabira abantu Mukama abaluŋŋamye baleme kugwa mu nsobi. Abaagalwa, Mukama wataluŋŋamya abantu bano bagenda kufuuka ababbi, ate banaafuuka ababbi bagenda kubba wuwo n'okutema, bajja kuntema oba bajja kutema. Mukama wataluŋŋamye bantu bano bagenda kufuuka abantu abakaba, ate abakaba bakabawala n'abantu era bajja kukabawala n'abawalabu babafunisa embuto ate babazaalemu abaana emisomo gife. Mukama wataluŋŋamye bantu bano be bagenda okukuba ennyondo, n'olwekyo kikulu nnyo okusabira ku bantu abalala. Dawudi yasaba Mukama aluŋŋamye abantu ba Isirayiri. Nze nzikiriza nti ekyo kyayamba Dawudi, tekyayamba bali abantu be yali asabira, kubanga Dawudi nga kabaka singa abantu beekalakaasa ate ye yandifunye obuzibu. N'asaba Mukama abaluŋŋamye abawe bye beetaaga. Abaagalwa, tulina okusabira abantu nga bali eyo mu birombe by'amayinja, bambi basitula amayinja gabamenya. Mukama abawe bye beetaaga, Mukama abawe abaguzi, ate abaguzi babasasule esente zaabwe nga bwe zirina okuba. Abamu bali eyo bakola mu birombe by'amabulooka, muyinza okuba mwakamala okugakuba, tonnafuna zigula biveera kugabikka, ekiro enkuba n'etonnya gonna n'egoonoona.
Abaagalwa tusabire Mukama, tusabire abantu abalala Mukama awe bye beetaaga. Dawudi yasabira n'abantu bano Mukama abagulumize, abajje ku ddaala erimu, abateeke ku ddaala eddala. Abaagalwa, simanyi oba ggwe onyumirwa nnyo okulaba abantu b'obeeramu nga buli ssaawa bali mu kwetaaga, buli ssaawa bali mu kusika muguwa, naye Dawudi teyali bw'atyo. Omwagalwa, bw'otyo naawe osabira abalala mu ngeri eno? Kibuuzo nga kibuuzo kinene. Naawe abantu abalala obasabira? Ofunayo ko olunaku n'osabira ku bafamire yo? Abamu tumanyi gye bali, abamu bali eyo bweru mu Amerika awajjudde ebisiyaga nga ki. Omulimu gwo gwa kubasaba ssente oba obasabira Mukama akuume abaana baabwe okuva mu kukozesa ebiragalalagala ebijjudde eyo, okuva mu mize emibi egy'obuseegu egijjudde eyo. Abalala bali mu kyalo bambi, tebalina kyakulya, tebalina waakusula. Obasabirako? Osabira obulokozi bw'omu maka go? Abamu twerabira n'okusabira abantu b'omu maka gaffe ne tutasabira baana baffe. Abaagalwa, maama n'omala olunaku nga tusabidde baana, ne tutasabira bakozi b'awaka baffe, ne tutabasabira. Mukama ataalungamye bakozi ba maka gaffe ate bajja oyigiriza abaana baffe emize emibi. Ripooti eraga banoonyereza ku baana engeri gye baluuzinga okubeera embeerera omulundi gwabwe ogwasooka okubeera mu kikolwa eky'okwegatta, naye bangi ku bo baalaga nti ekikolwa ekyo eky'okwegatta baakitandika n'abakozi b'awaka. Abakozi b'awaka be baabasendasenda. Omwana awezezza emyaka nga 16, omukozi w'awaka wa myaka nga 2, basigaddewo bokka buno obuto ne babugoba bagende bugende buzanye. Omukozi w'awaka n'ayita omwana n'amuyigiriza nti bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Bwe batyo ne bafuukira ddala omwami n'omukyala. Maka gammwe ne mubeeramu couples 2, eyiyo n'ey'omwana wo n'omukozi w'awaka. So otasabira ku bantu ba maka go ate ebizibu bijja maliriza nga bizze gy'oli. Osabira ku mikwano gyo? Abaagalwa, ye oba mukwano wa kika ki nga tosabira ku mukwano gwo? Omuntu oyo ddala aba mukwano gwo nga tomusabira? Osabira ku bakozi banno? Osabira ku bakozi banno? Wagga obalaba buli omu atuuse ku kitongole. Waliwo abaddayo nga baavuddeyo nga bayombye balwanye n'omukyala, essaawa z'okuddayo ne zituuka n'awulira ng'atya nayo. Waliwo abaddayo ng'omukyala yanobye. Waliwo abaddayo nga yali amabanja, ennyumba baagisinga mu banka egenda gitwala. Abantu abo obasabira? Sinakindi okubayamba mu mpeke. Osabira ku bayizi banno? Abaana abasoma ku zi yunivasite osabira ku bayizi banno? Wakati mu nkwe za sitaani z'abeetoolozza bannyinaffe abasoma eyo ku zi yunivasite, abaana babatawaanya, balekikyala babatawaanya, abalongoosa babatawaanya, bakojja baabwe babatawaanya. Abaana abo basabirako? Osaba Katonda alungamye omwagalwa wo n'abaana bo? Osaba Katonda ayimuse mukama wo oba abasomesa oba omusomesawo? Ne mukama wo olina omusabira. Mukama alina emikisa mingi, sigamba nti waawa mukama wo ne yeeyongera aba atudde ku gugwo. Mukama wo asobola okusigala ng'agenda mu maaso, naawe mukama n'akuwa omukisa n'ogenda mu maaso. Emikisa egisinga giri mu kusabira balala n'okulaba nga Katonda akolera mu bulamu bwabwe ng'ayanukula essaala zo. Abaagalwa, omuwandiisi atulaze bulungi nti emikisa egisinga giri mu kusabira balala. Yesu we yajja ku nsi teyeekolerayo kyamagero yadde ekimu. Teyeekolerayo kyamagero kukendeeza ku buzito obw'obulamu obw'ensi. Teyeefuusizaako mmere. Teyeekoleranga byamagero naye yakoleranga abantu abalala
ebyamagero. Sigamba nti tuleme kutegeeza Mukama kunyigiriza okuli mu bulamu bwaffe, oba sigamba nti tunategeeza Mukama okunyigiriza okuli mu bulamu bwaffe tajja kukolako. Ne bwe tunaaba nga tusabira n'abalala nga tufaayo ku bantu abalala, Mukama ajja kusingawo nnyo okutukolera ffe bye twetaaga. Saba Mukama akwate ku mutima gwo era akuyamba okufuuka omusabi asabira abalala. Abaagalwa, saba Mukama, nange kansabe Mukama ffenna atuyambe abantu abafaayo eri abantu abalala. Ekyennungi eya leero ekintu ekyo kikulu nnyo. Okusaba kwaffe kugamba nti Mukama teeka ku mutima gwange abo abali mu bwetaavu. Mukama teeka ku mutima gwange abo abali mu bwetaavu. Nyamba okutegeera abo abanneetoolodde, onkozese okubasabiranga. Nsaba owulire okusaba kwange eri ab'omu maka gange n'emikwano gyange. Mukama gwe kiddukiro ekirokola. Nyamba okuddukiranga gy'oli olw'obulokozi, si lwa bulokozi bwo bwokka wabula n'olw'obulokozi bw'abantu abalala. Amaanyi n'obuyambi wa omukisa abantu bo era obalokole leero. Amiina. Mukama teeka ku mutima gwange abo abali mu bwetaavu. Ekigambo ekyo ndabye nga kikulu nnyo. Abali mu bwetaavu batwetoolodde, abatalina kyakulya bali awo ku mulirwano, abasiibye enjala omwagalwa bali awo ku mulirwano, oyinza n'obutabuuka nnyumba nnya. Nzijukira emyaka giringa 10, mwaka nga gwa 2014-15 twalina olukuŋŋaana lw'enjiri ku kkanisa yange gye nali nsinzizaako. Nze ne munnange ne tusalawo ne tugamba katugende tuyite ku bantu nga we tubasabira, we tubategeeza ku lukuŋŋaana lw'enjiri. Waliwo we twatuuka nga waliwo ebikomera eby'amaanyi ng'ennyumba za bbeeyi. Ne tusooka tutya nawo ebimu ne tubibuuka nga tetuyingiddeemu. Tugamba abantu bano bajja natulumisa embwa. Naye waliwo we twatuuka omwoyo wa Katonda n'atugamba muno muyingireemu. Ne tukubaganyaamu ebirowoozo tugamba kale tukonkona ne batuggulira. Olwayingira twasanga omukyala bambi, ng'omukyala amagulu gonna yalemala, yagongobala, tatambula, abeera omwo. Abeera ne baganda be abagagga abakola mu kibuga. Bakeera ne bavulumula emmotoka zaabwe ne bagenda ne bamulekawo yekka nga bamufumbidde akamere ke. N'abeera awo olunaku lwonna ng'anoonya n'omuntu gw'ayogera nako, gw'abuuzaako tamulaba. Era we twayingira omukyala yatusanyukira nnyo, ne tutuula ne tutendereza Mukama ne tumusabira. N'atugamba bannaaye n'enkya mukomeewo ne luli mukomeewo. Naye ekyennaku yatugamba nti yali abulayo ennaku ntono nnyo addizibweyo mu kyalo. So nga tuggalawo akasimu ekyokuyiga kya leero ekibadde kigamba nti okusabira abalala. Nsaba osabe Mukama ateeke ku mutima gwo abantu abo abali mu bwetaavu, kubanga weebali abeetaaga okusabirwa. Abaagalwa, Kristo atukuumye bulungi nnyo 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 nnyo, tetulina buzibu bwonna. Tetulabanga ku byawongo mu maka gaffe, tetulabanga ku bintu bya bulogo we birinnye ku mutwe gw'omwana waffe. Naye ebusukka kkubo waliwo amaka agalina omwana atawaanyizibwa dayimooni. Waliwo omukyala, wayinza okubaawo kye ŋŋamba, wayinza okubaawo omukyala ng'ekiro waliko ebyawongo ebijja ne bimutawaanya ne bimukozesa. Ezo embeera zonna zitwetoolodde naye tetumanyi wa we ziri. Tusabe Mukama atulage abantu abo abali mu bwetaavu, ateeke ku mutima gwaffe tulowooze ku bantu abali mu bwetaavu abatwetoolodde, tubasabire ate era tubayambe.
mu kkanisa eyo gy'osinziza mulimu omwana atagenda kusobola kutuula bibuuzo bya yunivasite esemisita eno nga ssente zigaanye, waliwo abafumbo abatalina kyakulya. So Dawudi, kabaka Dawudi yasabiranga abantu abalala. Mu kusabira abantu abalala mulimu emikisa mingi era wegisinga. Tusabe Mukama atufuule abantu abafaayo ku byetaago by'abantu abalala, abasabira abantu abalala. Mukama ajja tuwa emikisa mingi owa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katuggalewo ekyokuyiga ekyenkya ya leero n'okusaba. Katonda waffe omulungi eyakola eggulu n'ensi, oweebwe ekitiibwa n'ogulumizibwe. Mukama, twali baddu e Misiri ng'oyagala tuyige engeri y'okukwatamu abantu abali mu bwetaavu. Mukama, tusabidde nnyo ebyetaago byaffe, tusabidde nnyo emirimu gyaffe, tusabidde nnyo ekigambo gyaffe kibadde nnyo ku lulimi lwaffe. Ne Mukama, tujjukize okusabira ku bantu abalala, abooluganda lwaffe, ab'emikwano, ab'emirirwano, abali mu bizibu eby'enjawulo, abatawaanyizibwa ebyawongo, abaavu, bonna tubatadde mu mikono gyo. Bayambe ggwe nga woolaba bwe kyetaaga okubayamba. Kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.